Philip Kiberu ne muganda Fenana Ganja ne baganda baballa amanya gesobodde kufuna nga manyika gokka bambi bafiiriddwa ku mama waabwe omukyala gwe bayita Lozette n'abasirye Ganja. Lozette n'abasirye Ganja yazaala MC Norman muganda Foyo ali mu South Africa era mukwano gwange muganda wamwe mukwano gwa mwena omunda struggle munaffe MC Norman bambi yafiiriddwa ku mama we mukyala Lozette n'abasirye Ganja munange mukama abakingirize mukama abagumye kubanga okuvirwa ko mama kiba kitegeeza nti mukuze nawe muli mukama bagumye sina bingi benyera bagamba okujja kugaba nayo ngana banange buli afunya kadde sindikira ko muganda affe Kiberu Philip Ganja wepo neno mani Ganja nena Ganja obaka bagiza wonawe muli musobolo obakubiriza kubanga abasingo bonji bali mitalo abayanja atenga mind ekirwadde kya coronavirus ekikira kutambula bambi enaku ya amaanyi nnyo so bana Uganda mwe namba bikira nti muganda affe MC Norman wepo ne muganda we Nana Ganja ne Kiberu Philip Ganja bonnanga baganda bano MC Norman bambi mu kusalirwa kwingi bafiiriddwa ku mama waabwe omukyala Rosette n'abasirye Ganja mukama gwe yajjuludde ekiro kyajjo nange nkedde ku macha kubana dentegedde ko wiki namba nga mama tali mu mbeera mbi tali mu mbeera nnungi okutuusa Allah yamujjuludde so kitalo nnyo ddala okubanga omukyala Rosette n'abasirye Ganja mama wa MC Norman mukama bwatu yamuyise nabanga asobodde okubanga amujjimbudde bw'enseno so kitalo nnyo ddala muganda MC Norman ne baganda bonna mukama bagumye mu mbeera yenno esoboka tetuna kyakukola kubanga Katonda yagaba era yajjawo so munansonyiwa ku nkayisizaawo era kati kangene maaso n'ekigula LUJJI. Alright, ekigula LUJJI kyaleero nga bwe ngentingera kiteesa abazadde bannange njagala bategeeza ekigambo kino ebintu bingi ebadde bigenda mu Uganda nga tembimanyi ekigula LUJJI kitandise. Wetwogerera essaawa zino business mu Uganda zifudde ziweddewo bo abakungu ba gavumenti abasinga obungi naddala bali mu family ey'ababbi esooka gye bayita first family eno ng'ekulemeddwamu omubbi kafulu mu kubba aw'okutta abantu gwe bayita Odrek Lwabwogo eyali mu katambi ke nazanye mu vidiyo ebbiri ezayiseeku nga yeewaana mbu botakwatibwako era tali wali waggulu amateeka. Omwami ono yakulira project etunda ebitundu by'ekyama eby'abantu oba ekwata abavubuka abato ne bajjamu ebibumba ensigo wepo n'ebiwoowoolo babitunda katale akabadduka kyetuta black market okufunamu ensimbi. Information gyenfunye okuva mu drone yange ntegeezezza nti mbategeeze bamaama bataata mwenna mukingirize nnyo abaana bammwe naddala abato abali myaka 18 okutuuka ku myaka 3 naddala abakyasoma n'abagenda ebweru okunywamu okutyabula ku mazina wepo n'ogenda out okulya ku byennyanja. Ensonga zino bazikola bwe bati abasajja bano badeployinga abavubuka abambala obulungi abalinamu ku busente ne badeployinga abawala abambala obulungi abalinamu ku busente bonna nga bagwira bonna Banyarwanda abali mu Kampala bakola emirimu gino egy'okukwana abaana bamawabulenzi n'ababuwala okubateeka mu nsonga z'omukwano naye ng'ekigendera si kya mukwano ekigendera kya kufuna match ez'abantu omusajja wabagala ababali ku demand ez'ensigo ebibumba n'emitima bwepo n'ebitundu ebirala by'omubiri. Bwe twogerera omumpembe ono Odrek Lwabwogo balina ennyumba ebuziga amaka gano manene nnyo lyeriringa essaddaakiro erikolwamu emirimu gino ng'ennyumba eno eri abando naye nga bakyagikozesa okutwaliramu abaana b'abantu okubatwala okubasaddako eppola eddwaliro ly'emulago n'amalwaliro amalago no mu kibuga Kampala bakola emirimu gino egy'okukwata abaana. Lutandika lutya omwana omuwala omusajja aveeri nga yambadde bulungi mayite bambadde basula mpigi bambala bulungi nnyo bakubengatte eddagala batambule mu motoka buno buvitiizi n'obulala ajja ng'akusanga mu kkubo ng'akwekwanya. Bwe mugwa mu mukwano ng'akugamba kimu nti manyi nti ate tujja kukola nsobi nga bwe tulina okwekuba tusooka tugende batukebera omusaayi munnaye nga galo bakutwala bakebera omusaayi kumbe tebagenze kukebera nti oba olinamu ensiri oba olinamu obulwadde obulala babagenze kukebera blood type bamanye omusaayi gw'olina gukwatagana gw'oli gwayagala balyoke bakukole ekyajabu kye bakukola n'abalenzi bwe batyo. Era omuwala asobola okuga ekigambo kyekimu tugende twekebeze naye gye biggwera bakuwamba buwambi nga maze okufuna match ne bakutwala gwe ne bakusaddaaka ne biggwa. Abaagala okumanya kino mujjukira omuvubuka gwe bakwata mu bitundu by'enankulabye eyagamba nti bo mulimu baguluddemu okuba nti badde bakwata abaana abawala ne babayisa mu ngeri y'emu n'obasaddaaka. Eno ye gurupu y'embangi nnyo nga kigamba buli lunaku ekitono nnyo babateekeddwa okuba nga basala abaana basukka 20 ne batunda ebintu bino ku black market. Kino bakikola ku baana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Sabazadde mwenna balina abaana bali myaka egyo mujjukire nti body parts zino ba body organs zino ziri so active okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 3 waggulu zibera active ate zibera more expensive mu age ya 18 ku myaka 3. Sabayine abaana myaka egyo mwengendereze nnyo abaana bamwe babula tebabula nti babuze byava kati mbebufuzi bawambe olwokuba nti balina ebintu ebibajjamu munda. Ekyo kyo kimaliriza nga bwe kiri ekigula LUJJI ky'olwaleero nga nkitegeezeza abazadde mwenna mwegendereze nnyo abaana bamwe gye mbatwala so ne mbalwala gye mugenze mwegendereze nnyo ku bintu ebikolebwawo naddala baganda bange abavuzi ba bodaboda bakyali ku mulamwa buli lwogwa ku akisi
okuyingirire tomalaga kukkiriza kutwala mu ddwaliro lyotamanyi kubanga bajja kutwala mu ddwaliro ekinavaayo oyinza obutadda either nga bakusse nga bakujja ebibaagala n'abantu abagwa ku accident ebiseera ebisinga tebatera kutuuka mulago ne badda oba malwaliro agabagaliraanye kubanga bali baba balinze ebintu ebyokutwala okutunda katale k'ensi yonna. Bwentyo nenfundikira n'ekigula lujji ky'olwaleero ngenda tandika program esookera ddala olwaleero. Alright. Okusookera njala tumira ku mukumbeza February Kyagulanyi Center mukama wange gye balako gy'otusaako engalo anasindika obubaka bwange obw'okusaba otubuulira akawunti ki bannayuganda kwe bagenda okuteeka ssente ez'okusonda ku mmotoka kubanga baagala ku mmotoka eyo eveeyo kubanga ebigenda mu maaso mu Uganda si birungi. So abantu baagala kufuna babuulira akawunti ssente baziteeka luddawa buli mwaso osobole okubanga awaayo ekiguli amagala eddiba osobola okubanga ojja emmotoka eyo. Ekyo bwe kinakiwedde ojja tubulira ebiddako sokulekayo gye Masaka gye babadde mu kuziika webale kutambula bulungi na kubuuza ku batuuze era webale kubaka twabuulidde bulungi nnyo bwatuuse bulungi nnyo mu matu g'abantu kubanga ffe twalonda gwe tetundako Yosefu Tabasira mutano wa Karekezi. Ntandise bwe nti bannange njala bategeeza embeera eri wakati waffe naddala wano mu kyombo ky'Abaganda tewoomya ddegobe akasiriikiriro tugamba kalwanya eminya kitegeeza nti ekintu bwe kiba kisiriikiridde nnyo kiba kitegeeza waliwo ekitambula. Ffe bwe tusiriikirire nnyo mmoza tetutegeera nti batutegeera. Njala kutegeeza omumpembe kaloli wassanya Mr. Alaje wonna wooli simanyi oweekumye ennaku zino kubanga ennaku zino olabika toli mu mbeera zo za buntu waliwo ekitatambula bulungi naye ojja tofaayo kubanga n'abaafa bwe batyo bali kubanga mwe mubala emizannyo gyammwe ne mulowooza mugenda kufuuka bagezi nnyo okusinga abalala naye mugenda okukimekereza nga nammwe ekiri atabala kye kirya n'asigaddewo kasigenda kulwako nnyo kugamba ekigambo kimu nti nasindika luli abakugu bange bagende banoonyereza ku nsonga za conference gye wakola wakati w'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka yajja live n'ayogera naye so far results ze nakafunako tezinavaayo bulungi but percentage esinga obutono yakafunikako eraga nti eyo teyali zoom conference nge live. It was kind of recorded nga mutaddemu mu recordings ebintu mwafuja lingoteekamu. More information is coming era njafuna olunaku nte video n'abantu bakuba amasimu batule ekituufu. Ffe tusigala tugamba nti Ssaabasajja Kabaka akyali mu buwambe era tumwetaaga okubanga agiddwayo agenda afuna obujjanjabi obw'enjawulo kubanga tukimanya akaolyo ka Museveni asooka n'akusiriikirira n'abanga atakulabawo kumbe alina message y'abasindika. Right down nze ng'omuntu amanyi Museveni n'aludde mu bintu bino kasitoola banga mubadde mutadde omuliro ku musajja ne muteeka ku pressure ne mujjako ekigere kiba kitegeeza nti ekiddako kyonna kijja kuba kikyamu. Essaawa zino tusiriikiridde nnyo ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Ronald Magulu Nnyondo II ng'ababaka bonna bakiika mu lukiiko lwa Buganda basirise abalangira n'abambejja basirise abantu abakulu mu Buganda basirise tetumanyi Ssaabasajja mbeera gy'alimu tetumanyi kikyalimu ono yayagala alete zoom meeting eno abaloozi senti omutanda ali bulungi kumbe omusajja ali mu captivity bwe tuyita captivity bwe buwambe omuntu wabeeramu nga takkirizibwa kwetaayaaya. So wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ya buwambe nja kusaba Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga mu mbeera y'emu Abaganda nga bwe tugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo tusaba Ssaabasajja Kabaka afune open place oba open discussion n'Abaganda ng'ali live maaso ku maaso bino by'okutubuzaabuza simi mulese kamera mugitadde mu distance muzoominga temuzuuminze mutane black and white tuli mu modern society whereby nti kamera zonna kati za colored teri muntu abeera mu black and white buli reflecting n'okyusa kala y'ekintu oba kala y'ekifaananyi ky'omuntu kiba kitegeeza nti oyina memory gy'oyiteeka mu bantu oba oyina ekintu ky'okweka mu bantu bw'oteeka omuntu mu black and white kiba kitegeeza physical appearance yo ogijjeewo bo freezing ekifaananyi n'okifeezinga kiba kitegeeza oyina ekintu ky'okweka naye kati ne video gye mwalega eya zoom already ebifaananyi ebyaliwo byonna byali phrased out nga tebitegereka tebikwatagana Kabaka muddugavu ate no wa black kwa tebitukwatagana. Ffe kye tusaba okutandika n'olwaleero nga omumpembe tannagamba nti alina kyakola twagala okufuna Kabaka ajje mu place oba ali mu lubiri lw'ebbanda oba ali mu Bulange Mengo ajje open nga batera okubeera mu lutuula lwa Buganda atuule ensi emwogeka amaaso ffe tumulabe bulungi tutegene Ssaabasajja akaba ali mu mbeera nnungi. Nja kukubira omulango gutakungula abasajja ba Kabaka abakulu b'ebika mwenna ab'amasaza ab'emituba mwenna abalangira n'abambejja musirise nnyo mu kintu kino era mulinga abalooza nti mu nsi temuliimu naye nga tukimanyi motiisibwatiisibwa okutiisibwatiisibwa si kyekikulu wabula okufuna information gye mulina okufuna mutegere nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi newankubadde muggyeko ekigere ate nga n'obukutiisibwatiisibwa kukyagenda mu maaso. Njala otumira ku baana bonna abalangira n'abambejja abava mu ntumbwe za Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Ekibuuzo kyange olina kibabuuza naye temwakinziramu. Bannange newankubadde ffe tuli Baganda tuli Baganda tetubuuza nnyo nsonga zikwatagana mu famire yammwe naye mu nsi engunjufu nga bola nti bw'ogobera Obwakabaka obusinga obwo gy'obeerako omwogezi w'Obwakabaka
bubeerako ayogera olyo olulangira n'okubula bice bigenda maaso ne ku baana Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebewazaala wavayo omuntu asobola okujja n'omuzinzi n'agamba nti okusinza ku mbeera ya taata eri bwedde bweti kyekyabatuukako bannange naffe olumu twekene tugamba nti baana mwe babayitamu ekyo si kyekikulu wabula ekikulu kiri nti twagala okumanya embeera ya Ssaabasajja Kabaka mwali tumanye nti ali ate kubanga Obuganda kati essaazi n'obula busirise buli omu akola bibye awo nno sijja kulwawo eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna buli kitundu kyovaamu Omumpembe Yesu tubasoma mutatu wakalekye ne babbiba ne bajja mu Uganda bakola ebintu bingi basooka ne batwawukanya ng'eggwanga ne batwawukanya mu mawanga ne mu ntegera ne mu nfuna wetwogerera essaawa zino buli kitundu kya Uganda Museveni akikozemu ekikolobero yasooka mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda gye yakola ebikolobero n'atwala ettaka ly'abasajja abanyankolo ligino n'abeeteeka mu bo nti baganda baabwe so nga balina mission ebasaanyawo n'obakendeza mu nnanga bo mu nnamba batwale ebintu byabwe bwe yavaawo n'ayolekera ebunyolo n'akola kigambo n'akola ekintu kye kimu obwakabaka bonna bukyankalanyiza n'agenda mu bw'abalonzi n'aleka nga abusaanyizaawo nga ne kabaka waabwe Wabaranzo Lulu ali mbuwambe mu kibuga Kampala tasikirizwa kutambula okuva mu Makago kutuuka kilometers 5 okwetola Kampala netugenda obwetolo bo ekiri ekifa kifumba mutuko bwe twagenda mbwe busoga bwasigala nga kifananyi kya modiro bwe twambukeyo mu mbale wa byonna ekiri ekifumba mutuko neyo wagulu mu Northern Uganda bonna kikimu so bwe yajja mu Buganda wano wakoledde fujjo n'akatagga okutuuka okwagala otulinnya ku mutwe so nga kino akikoza akimanyi nti emission gye baalina kati yalategeeza bannayuganda mwenna bannakabala mwenna bali mu Uganda nga saawuddemu nti boli Muganda oba oli Munyoro oba oli Musoga bannange ndoza kutuddeyo ku ntegeragana yaffe yatusanga nga abampepe bantu bana tuyingira omusajja ono yakola kyamaanyi nnyo okutukulamu kye tuyita okwawula mu bantu bafuge Abanyolo baafuna ebizibu byabwe ng'obwakabaka bukyankalanyizibwa Abaganda twasirika abatolo kye kimu Abaganda twasirika Rwenzulu bwe yafuna obuzibu ffenna twasirika Abanyankole baafuna obuzibu ffenna twasirika Northern Uganda babateeka bukkole babatugungula okumulobabala ku planet Uganda twasirika era ne mu East bakola ekintu kye kimu ffenna tusirika naye olw'okuba nti simanyi kikyabasirisa Fe Mbuganda bwe tufunye ekizibu tukaaba nnyo okusinga bannaffe ate nga kikulu nnyo era ne Mbuganda kyandibadde kye kimu bwakuba nti aboogeza abasinga obungi bagenze babajjawo okutuusa wevudde emiti emito egitakyasobola kwagala kumanya nitutandika okwogera ensonga zino nja kukubiriza bannayuganda bonna buli mugyali mujje mu mbeera egamba temusobola kwogera mwatiisibwatiisibwa buli kitundu kya Buganda kiveeyo kyogera ensonga zaakyo ensonga zigguke abe Bunyoro munaasirika kitegeeza Obunyoro babumazeewo Abanyankole origino munaasirika obwakabaka bwa Bunyoro n'Abanyankole origino bagenda kuggwawo abantu bo mu Northern bwe naye munaasirika kitegeeza Abanorthern namwe namugenda kuggwawo mu kasirise abantu bo mu East munaasirika obusirisi nga teri aboogera kiba kitegeeza mwenna mugenda kuzikirira lumu kati nze njayira kukubira omulango gutakungula mwenna buli ali mu kitundu kya Uganda please musituke mutandika okwogera ensonga zino olw'okuba tukuba enduulu naddala Abaganda tukikoze olw'okuba nti tubadde tutegedde nti ebitundu ebisinga obungi babituusaako ebikolobero nitamanya biki biriyo bantu ne tosulira gwa naggamba ffe tukuba enduulu okusinziira nti kituuse ku ffe essaawa zino naye nga bannaffe bonna baali batuusiddwako ebikolobero bino ne tuba nti tetwasobola kufunanga amawulire oba bo bennyini tebasobolanga kweyogerera ffe tusoose okweyogerera mu nsonga eno nja kusaba na Uganda mwenda buli omu gyali ng'oli Munnayuganda ova mu kitundu kyonna ekya Uganda please musituke twogere ensonga zino tuziguse muleke zirekera abantu bannammwe monna abasibuka mu kitundu ekimu eky'eggwanga awo nno sigenda baluwisaayo okuggyako okubatwala mu vidiyo entuufu olwale kubanga nabagambye kano kasavu kanyama tegeeza munno nti kati vidiyo entuufu etandise nabagambye waliwo shocking news olwali ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 ntandise program Elwet mu meeting eyatula ku lw'omukaaga mu State House e Nakasero mu meeting eyatula ku State House e Nakasero ku lunaku olwokutaano gye bayita Hima Dynasty meeting eyatulibwamu abampembe bano njagala bategeeza bulungi nga ntandika vidiyo eno nze ng'omuntu bwe nkola programu zino sirina muntu n'omu gwe nnumba mbabulira information nga bwe gye mutasobola gisanga njabba gamba nti byonna bye njogera mu vidiyo bino mbi owuninga byange okusinziira ku information gye nfuna omuntu yenna awulira nti information gye nfulumye kunyigiriza oli wa ddembe okukitwala nga bw'okitegeedde naye ate singa ebintu bino nga bivaayo nga bituufu n'osirika ng'omaze obeera nti bituufu kitegeeza olidde mu Uganda olukwe so nja kutegeeza abantu mwenna abala information ebanyigiriza nnyo ne bivaayo nga bituufu ne munga nti kikino kituliko ate ne webuzaabuza ng'afukaana aba sirina buzibu nabeera Mukama akusaasire kubanga tugamba nti nno linda kiggweyo afumita mukira ataali okutambulira kusibira y'amenvu gwe kennyini abuusabuusa information yange gyenfulumya information bwe neetuuka mu ddiro y'okufa birolo jjo tutegeera nti ensi yakyankala nadda ate tolina gw'ogenda kuvunaana
nze mbabulya information eno inaji challenginga munnange nze sirina buzibwa muntu achallenginga information yange as long as tekinatuka mu family yo lwekinatuka mu family ba mu nsawo yo luno manya nti muogo akola akalo akalungi era nga bwoba okalidde kaza nokumale weeki mu lubuto ntandise bwenti mu meeting eni yatuula ku Lwokutaano yatuulamu abampembe bali wammanga muwulirize bulungi nnyo wembasabira mu kwata papula ne kala muwandika information ekuba sijja giddamu buze kyenkola sikiddamu kubanga amanyi fulumiza meeting eno yayitibwa omumpembe Yoseti bahabula tabayisula mutano wa Kalekezi kubanga ye dynasty leader omukulu ali wessawa zino ngati naye anaatera okulembalemba olwekaganga olw'ensonga nti omutonzi Dunda Namugereka eyamutonda obudde bwatuna ku kalenda asigaze ennaku mbale ku nsi kuno oba emyaka mitono nnyo gitabalirwa ku ngalo atera okubanga aserengeta ekaganga ewa Ssenkaaba gy'asindisa abangi gy'obeera nti ye yali afuuse enfudu tagenda kuvaawo yabaddemu mukyala wa Janet Kembabazi Muhoozi Kanyirugaba ng'omuyita Muhoozi Kanyirupama wepo ne Muhoozi David ono eyazze mu lumberwa musajja munne Jeno Katumba Amara nga yeebuzabuzanga afukaana aba gy'obeera ng'alowooza nti abantu bajja mulaba mwabaddemu omumpembe Kahindo Tafiire mwaddemu Jim Wez mwabaddemu Kale Kalekezi Kaihura Abel Kandiho David Sejjusa Tinyefunza mwabaddemu Audrey Karujire mwabaddemu Dana Atwine mwabaddemu Rukuntana mwabaddemu babosi ba CMY Eso ne Iso bonna mwabaddemu Ephraim Kamuntu mwabaddemu Johnson Byabashaija ono yakulira amakomera ga Uganda lina mannafe mwabaddemu Salim Salekanda na George mwabaddemu James Mugira Doni na Bassa n'abala bangi nnyo ndooza amanya mugawulidde eno gye tuyita Tusi Dynasty kati wano wenjagala okusimbira akati bulungi nnyo mumanya gemmenye owuliramu omunyankolo oligino mumanya gemmenye taliiwo mumanya gemmenye owuliramu omunyolo oligino taliimu mumanya gemmenye owuliramu omutolo oligino taliimu mumanya gemmenye owuliramu omuganda oligino taliimu mumanya gemmenye owuliramu omusoga taliimu mumanya gemmenye owuliramu omuntu w'omumbala bitundu by'emali taliimu owuliramu omukalamoja taliimu owuliramu omuteeso owuliramu omulango owuliramu omukiyenna oba owuliramu kyembuuza. This is what I've been asking all along. mwenna bali mu government y'omumpembe Yoseti Basantano wa Kalekezi bagamba muli ba NRM nabagamba dda to prove you wrong mutula emisana ne musinika obulingaya ne Yoseti Basantano wa Kalekezi ne muwooza nti abaagala nnyo but the end of the day these people they sit and discuss their agendas without your notification. Ekyo nkiddamu mwabefula simanyi tuli ba NRM secondary school simanyi tuli ba primary school simanyi tuli ba university nobody cares about you. They're just using you as condoms. After using you they dump you in the basket. Ekyo njala mukitegere bulungi eno Tusi Dynasty meeting yatudde olyamu erinnya lyoni ene original Uganda ninga mwali njikuddiremu ogiwulire Yoseti bahabula tabasoma mutabano wa Kalekezi Janet Kembabazi Muhoozi Kanyirupama Muhoozi David Kahindo Tafiire mulimu James Jimmy Muhwezi Kale Kalekezi Abel Kandiho David Sejjusa Tinyefunza Audrey Karujire Dana Atwine Rukuntana basiemu ebosi bonna Ephraim Kamuntu Johnson Byabashaija Salim Sale James Mugira Doni na Bassa mulimu munda Uganda original. Remember this week I told you there was a meeting bali discussing amonemias Oluswahili Oluzungu n'Olunyarwanda wano wemba buliza muno mulimu na Uganda temuli ne muli na mwekubye mizimu egitali jambo bwesimatu bana abasajja bajja kuwamba gwa kuba bonna bagwira buli omujja mbuze ensibo kuya watajirina kata ongenze maaso biki byali mu meeting tugenze maaso mu meeting eno ebyalimu mwalimu eno agenda eyali mu meeting eno y'oku Lwokutaano bagambye bwe bati mu meeting eno bagambye nti bagenda crashinga omuntu yenna agenda okuyimira mu kkubo lyabwe but most especially the Baganda bakugambye nti mu agenda zibagenda okola bagambye nti bagenda kusaanya buli muntu yenna agezaako okuyimira mu kkubo lyabwe erya dynasty yabwe kutekinga over eggwanga luli bafulumya cabinet list gye bafulumya yali ddame n'eŋŋaano gisoma kubanga bano abasajja bantambulirako nga baagala mpa information enfuna eŋŋaana olwaliro nfunye information edda okuva ku source entuufu naye bwe banaasoma cabinet eno mujja kutya abantu abagenda okubeera mu cabinet eno mujja kutegeera nti ensi yafa dda
Mulimu surprise names akagenda okujja mu cabinet ne mujja kutya sigenda gisoma olwaliro mpaka ngefulumye nenga mbategeza nti mfunye original cabinet list nga bwefulumye olwaliro tefutana nti mugifunyeko tena muchapa temujja gifuna nze ninze bwe nyiri bagisome ndio kenzi yange mbagabo nako nagifuna ndio kemutegere so mutegedde agenda esooka eri mu meeting engeze ku nsonga ey'okubiri. Bonna bakiriziganya ekintu kyekimu nti balina okuwa amaanyi ag'ekitalo ebitongole by'ebyokwerinda omuli SFC omuli CMY ISO n'amagye agabo agabakiririzaamu ekiragiro kye bayita shoot and kill to continue to kidnap and kill the indigenous Ugandans, but mostly the Baganda. Mukiragiro oba agenda gye bakiriziganyizako bonna nga tebeekutudde mbensomi bakiriziganya nti bagenda kuwa amaanyi amagye gabaga SFC CMY ne ISO wepona abakyabakirizaamu okukuba ku nnyama nga tebalina gwe bebuzizaako ogenda mu maaso n'okuwamba bannayuganda bonna naye ng'okusingira ddala baagala bannayuganda naddala baganda abasangibwa mu Buganda. Yensonga lwaki drone zatandise okuwamba abantu okubajja mu bitundu byabwe ebisinga obungi mu Kampala era muzira emisana bakikola bulungi nga balina emmundu. Ku namba 3 kuliko bwe kiti mumpuliriza bulungi bagenda kukozesa omumpembe Winnie mwego muyitanga Winnie simanyi Chief Justice bagenda kukozesa judicial system era bagambe judicial system eno lyesiga eddamuzi bagenda dikozesa okubayamba nti omuntu yenna gwe bakwata nga bamwagadde omuntu yenna gwe bakwata nga bagadde omuconvictinga oba omusingisa omusango Winnie ne balamuzi banne bonna bali mu kooti ezo bagenda kuweebwa obuyinza oba ebiragiro nti omuntu yenna akwatibwa n'aleetebwa mu kooti tasobola kusinga musango wadde okuweebwa obuyinza oba okumuta mu kkomera be balina obuyinza ani gwe bata ani gwe basigaza mu kkomera ate nga basinga obungi tageti zaabwe tebaagala muntu yenna agenda basukka oba mu ngalo zaabwe ng'akwatiddwa nti bamuteeke mu kooti afune justice agenda kusigalayo ng'enteekateeka yaabwe bw'eri. Wuliriza wano we tulaga. Omukyala Janet Kembabazi Museveni ye yayimuse n'awa omukono gwe waggulu n'agamba bw'ati mumpulirize bulungi Mama Assassin kye yagambye. Mama Assassin Janet Kembabazi eyajja nga talina dda obwolo busatu bw'omunda yagambye bw'ati essaawa zino ng'alina amataka alina buli kimu ono yalagira n'okutta abantu batakkiriziganya nabo yagambye bw'ati mmanyi kwoli wadde mulimu ku adressinga ggwanga gye mugenda oddibba mumanyi kwoli yagambye bw'ati yagambye nti balina okukola kyonna ekisoboka okugezaako okuwa obukuumi n'okugezaako okulwanirira abantu b'omusaayi gwabe bonna abahima abali mu bitongole byonna wepo ne bali individual aba bakoze omusango gwonna nga bakoze ku bannayuganda okuba nti protectinga okufuna obwenkanya oba obutalumbibwa bateeka kubanga basibiddwa oba okutuusibwako obulabe naye balina kye bagenda okubba babawe support babbe ekintu kino. Ono no ye Mama Assassin Janet Kembabazi Museveni yayimusa okwogera mu meeting eno yagambye nti she suggested that they should protect and support their blood, mostly the Bahima, against being prostituted and to help them in whatever they wish to get from the indigenous Ugandans. Do you copy? Nyenze maso. Nibagamba bwebati. Nti omuntu yenna kanono kagenze mu nambanya omuntu yenna nga si muhima. Nchiddamu omuntu yenna nga si muhima. Nga alina ensimbi oba alina amataka oba alina ebyobugagga oba nga alina n'ensimbi ateekeddwa okuba nga agenda kukolebwako mu ngeri yonna esoboka okumuleetera okwetamwa bizinensi okwetamwa byalina atuuka okuba nti abivaamu bo babiyingiremu mu kino bategeeza bati nti bagenda kufrustratinga bannaani bakima mu bizinensi mu byobulimi mu byobufuzi ne mu byenkulaakulana basobole obalemesa ebintu byonna mujjukire mu ka audio kali ak'omumpembe Odrek Lwaboogo son-in-law abolooga gy'obeera nti nno yasooka mu Uganda okuba nti yagifuga yagambye nti bannayuganda bonna balina kuba nga bakolerera oba nga baslave mu nsi yaabwe. Kino kituze bulungi nnyo nti kano ke bayimusa okwogera bagamba nti buli muntu yenna agenda kubeera frustrated era bonna indigenous Uganda basinga obungi bagenda kubeera nga bafrustratingibwa n'okubajjako bizinensi yaabwe. Kino kituzaayo. Mwalabye omwami abadde akulira na Bugabo Joint Venture omwami ono yalusuddemu akaba enfaaye yabaddemu simanyi cardiac arrest omutima okusirika. Waliwo abantu abatandise okufa mu ngeri etategeerekeka bwe bali awo most especially Baganda. Soka weebuuze lwaki kafyu
lwaki covid mass immunization ali mu Buganda wokka ewala tewali buli kimu kitambula bulungi lwaki amabala bagaggala bakuba abantu emigo bakuba mu Buganda wokka ebitundu ebire bya Uganda tewaliwo kitambula bannange mwenna abaana bannambi ne banna Uganda mwenna abakola business mu Buganda mwegendereze nnyo nga mulina ensimbi nabagamba 1 mujesereza mu bank 2 mwegendeze ndi yamwe n'entambula 3 tebulowooza nti bana abasajja baganda bamwe baagala nnyo ne bono yambala yero n'ofuuka omusana oba n'ofuuka omusana okusinga yero tebakwagala bajja kutta kubanga bo bayina ekitenderwa kyabwe era nsaasidde nnyo buli muntu avuma Lumbuye oba avuma chemical ali nga naawe okimanyi nti oli munnayuganda nakabala linde iyo weenekutuukako ojja kuyita jjejjerebu ng'akutaasa takyaliwo ekyo kyo nkibagambye era kino nkibabulira nga sinagenda katonnomba kalala oba atiko kalala mugenda tandika okulaba nga prominent business personaries mu Kampala wakiso mukono ntebe batandika okusindogoma oba okusinduka omukuomu nga bafa omuomu nga bafa temumbuuza kibasse kubanga ogwanyi zijja ne bagamba ebintu ebibeerawo nze ne ŋŋenda ne neewumuliza engala byange ne musigala nga muganda omusajja mulogo siri mulogo mbawo information mugitegere bulungi bakke matu bagenda tandika oba frustratinga okujjawo mukuomu era mukitegere bulungi nnyo nti eyabalula esiridde gwoba okyaliyo simanyi na Kiganda nakyobe simanyi Mutebi simanyi gundi ngoloza mbabagala tewali gwe baagala era mujja kitegera bulungi nnyo tugenze maaso mu katundu namba 5 Omumpembe Jacob Oranya nga kati ye speaker omujjuvu Museveni gwe yerondera kiteeberezebwa nti ono waliwo ebitongole ebimunoonyerezebwako ku nsoma ye ensoma ye mbusi nnambulukufu nnyo era kyovula nabo basoma ebiwandiiko ananaagira mumwetegereze bulungi mu butambi naye drone eŋŋambye nti Omumpembe ono diguli zaalina ne bye yasoma ebimu tebitegerekeka wadde mbamuyita mbulooya naye bw'oba omulira nga presentinga oba nga ali mu conductinga paliamenti ya Uganda omwami ono bagamba nti ensoma ye y'ebitabo ananaagira n'ebintu bye yasoma ebimu tebitegereka bulungi era kyovula mbu asindikibwa okujja mukola ebintu bino kubanga ye kennyini yandibanga byasoma be bamu kubayitanga mu madinisa okuba nti balina diguli empitirivu naye nga ne byasoma byennyini tebitegereka naye kennyini namwetegereza omwami ono nga presentinga over paliamenti emirundi egisoose nga ibintu bitegereka ibintu nyebyafulumyamu statement engeri yazikono tezitegerekeka so nno ngeri Museveni gyagamba nti nja kukozesa abantu abo bennyini benjagala mbakozese kuba tayagala bagezi bamusinga bugongo kyovula nti Oranya ono bamukozesezza tugenze maaso Jacob Oranya nga gwe bataddewo kati nga speaker era mu katambi kali ak'Omumpembe lwabwoga amwogerako nti bajja muleta basule kadaaga ki ekyatuukire ekyaliwo era ntumiddeko mwenna bahaters abahatinga information yange ni batumiddeko mujebale mujja fiire eyo nga nze gyendi eno neewumulidde mpumuze engala byange bagambye bati mu myezi 6 gyokka Oranya gyagenda osooka obbasaavinga agenda bayambako okuyisa ebintu bino wammanga bye bagenda okuba nga baagala bigende mu parliament nga bibiri ku agenda yaabwe nga bwe babyagala ekisooka nkiddinganye lunye nti biru enebeesookedde ddala ejja kubeera eyakutwala ttaka lyonna eya Uganda balitwale nga buli munnayuganda yenna tokyalina buyinza ku ttaka lyo ddyo nga bagenda dditwala era nga balina obuyinza bagenda kuzza etteeka ery'engeri y'okusikira Museveni ekyozze kibagamba lunye bagenda kuddira okuteekawo etteeka already we liba lisuggestinze edda ery'emyaka 7 nga mu myaka 7 muno kigenda bayambamu okumaliriza ebintu bino wammanga okusinziira bonga ku nteekateeka yabwe bweri ntandise bwe ndi ku bibyo kwekuyamba ku nsooka sekesooka kwekuyamba okugjawo enkola yonna enebalemesa okuba nga batuukiriza ebintu byabwe ebitakawo empaya yaabwe mu mateeka ne mu biragiro akawairako okubiri kwekuyamba basobole okuteekawo okukwatagana wakati waabwe bonna abaali bakyankalana okuva edda kye tuyita to set their differences between the Hima families who were in the meeting like 40 years back when they were trying to capture Uganda. They sat in a certain meeting in the western part of Uganda. They discussed how to lead Uganda for 50 and more years from the time when they gathered to discuss that agenda. So right now they have stated that they must sit down and settle all their differences as Bahima so that they can overcome all the obstacles against their plans. Bakugambye nti bonga bo balina okutuula buli muntu yenna gwe baanyiza nga wa famire zaabwe ey'Abahima Abanyarwanda bajja okubba Uganda baddemba bayite batuule mu meeting ez'ekyama basetulinge obukuku bwabwe babuzze basobole okuba nga bali joint force
esobola okulwanyisa bannayuganda bonna basobole okubanga begenda maaso n'okukola ensonga zaabwe zino. Y'ensonga lwaki mbaga nti abantu bakyakola business ne Museveni ng'ate bantu baabwe ne mulowooza nti nimba. Ngenze maaso. Ku Kawairo Nambanya bagambye but they must capitalize their wealth. Balina okuba nti batetenkanya engeri y'okkumamu obugagga bwabwe mu bitundu byonna bya Uganda gye batutte eby'obugagga omuli amataka, ebizimbe n'ensimbi enkalu wepo n'okendeza ku bugagga bw'abo abantu nga bo bakuma obugagga bwabo butaggwaawo. Kino kitegeeza nti bo bajja kuba bakozesa omukutu ogw'okuba nti babba, batta n'okuba nga batiisatiisa bannayuganda bokuuma ebyabwe byo okuba nga bakuuma ebyabwe nga tebikwatibwako. Tugenze Kawairo namba 5. Oluvannyuma lw'emyaka 7 nyino gye bapulaninga bo abahima bano bapulaninga okweyambisa omumpembe Jacob Oulanya okukyusa ebintu byonna bagambako kemabega muli bendewera y'eggwanga, oluyimba lw'eggwanga, wepo n'erinnya Uganda nga bamaze oddikyusa nga bamaze okufuna emyaka 7 egyo. Ngenze maaso. Kati mumpulirize wano wembagambira nti bano abasajja si bannammwe kubanga bagwira. Oluvannyuma lw'okweyambisa Jacob Oulanya mumpulirize bulungi. Oluvannyuma lw'okweyambisa Jacob Oulanya ne bamemba parliament abasinga obungi mu parliament okuteekawo ebyo byagala bagenda kutandika ate nabo bennyini okuberimiratinga omu ku omu. Nkiddamu bagambye after using or after implementing all our ideologies and all our plans of Himatus dynasty through all the laws using members of parliament, we are going to start eliminating all the useless idiots whom we have used to achieve whatever we are planning. So, I call upon all the MPs, even if you are supporting NRM, you are supporting opposition, please be very careful. There are some hidden agendas with these foreigners or refugees who invaded Uganda with their hidden agendas. As we speak right now, they have said that after using or implementing their plans, using the indigenous Ugandans, they are going to eliminate all the useless idiots, including the Chief Justice Winnie Doro, the currently Speaker of Uganda, Jacob Oulanya, the assassin, the professional assassin Peter Elweru, and Simon Byabakama, the former chairman of the Electoral Commission. You are among the people who have been put on assassination list after being used. Akonkogedde muri futi buli mwaka tegerere. Kankadde mu Luganda alyoke nsimbuke ngende. Bagambye nti oluvannyuma lw'okweyambisa abantu bano okutuukiriza ebigendererwa byabwe bagenda kujjo abantu bano abatalina mugaso abamaze bakolera ebintu bino wammanga okuteekateeka enteekateeka yaabwe yonna nga bagiyisizza mu kirowoozo nti bagenda kukola amateeka. Mu bantu bano mugenda okubeera Winnie Doro, ono Chief Justice, Jacob Oulanya, ono ye Speaker Parliament, Peter Elweru, ono assassinating abantu beka Berwenzururu, mwemuli ne Simon Byabakama, Chairman of Electoral Commission, mwemuli n'abantu abalaba MP bonna abana abakoze ekintu kino bajjawo. Kubanga bagamba bwe bati nti olwokuba tumaze okukozesa abantu bano kijja kutuwa obuzibu okuba nti tubatunulako nga tukoze ebintu bino, so tulina bajjawo bo baveewo olw'ensonga bajja kuba batulinako obujulizi bungi nnyo ku nsonga ezigenda maaso ku bintu bino be bantu abo mulowooza nti bategeera nnyo. Jukira balina cow mentality, erowooze bwe basinga okutegeera ng'ate mu administration balina zero. Poor mentality ye bayitawanya katugenze maaso. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Akawairo akadda kano kali very serious nnyo. Those who have been helping us to suppress Baganda, Basoga, Batoro, Banyankore, and other parts of Uganda. But most especially those who have helped us to suppress Baganda. We can't continue with them, or we can't trust them anymore, because they turned against their fellow Baganda or their fellow indigenous Baganda, and we used them to suppress Baganda, including the Buganda Kingdom. After using them, we are going to eliminate them because we can't trust them. They turned against their fellow Baganda. They will turn against us, the Bahima.
hope mwenna abali emengo muwulidde bulungi nnyo abali mu kutunda ettaka lya Buganda abali mu kutunda embiri za Buganda abali mu kusaanya obuwangwa n'enno bwa Buganda abali mu kutta abantu abasobola okwogerera ensonga za Buganda ne Uganda ndoza muwulidde bulungi nnyo kalo kankaddemu mu Luganda agambye bwati omumpembe Yosef Professor Kalekezi ne family yabo bagambye bwati mukoweri erimu bagenda okukola ekintu kyekimu bagenda kuddira nga bamaze okweyambisa abo bonna be beyambisiza okutulugunya n'okukyankalanya abasoga abanyankole abanyolo abatoolo n'abantu abalala ba Uganda bati okusingira ddala abasobodde okutulugunya Abaganda n'obwakabaka wa Uganda nga mulina Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi bagenda kujjawo omu ku omu kubanga bajja kuba tebakyasobola beesiga mu nsonga nti kubanga nabo bava mu Baganda bannaabwe ne bava mu ne Ssaabasajja Kabaka ne bamuvaamu kati nabo tebasobola beesiga mu dynasty yaabwe y'Abahima kubanga bajja bakyukira nga bakyukidde Baganda bannaabwe oba nga bakyukidde Basoga bannaabwe bwe bakyukidde Banyankole bannaabwe oligino oba Batoolo oba abaki abanyoro sunno kino kijja kutuzzayo waliwo embagambidde nti tujja kwetaaga okuddayo okukoleramu nga bannayuganda tusobole okulwanyisa abantu bano nti munnayuganda oligino ye munnayuganda gw'osobola okula n'emmere ku ssowaani so si bano abagwira kankiddemu mwenna bannayuganda buli mugyasinzira okuwuliriza oli munyolo oli musoga ova mu north ova mu east ova mu west ova mu central gye tuyita Buganda mbasaba ekigambo kye kimu tuve mu kwekoma ommange yajja okusaba eryato n'otandika okusetula emboozi ne wajjawo omuntu omulala ajja n'alisaba n'alitwala ogenda okumala okufundikira emboozi gy'onyumizza ng'omuntu eddala eryato yalitutte dda ekintu kino kyerose rubona nti abasajja bano bamaliridde okuggyayo enjala zaabwe zibalaga ffe batukozesa okufuna bye baagala naye nga tesi bannansi kye kituufu yensonga lwaki abakulembeze abayita mu ggwanga bafuga eggwanga Uganda temuli mu muntu alina bizinensi mu Kampala temuli muntu alina amataka kabibe bizimbe okujja kuba n'abazze jjo abajja nga tebalina wadde akaveera mu nsawo ate basinza okutwala n'okwonna ebintu bya Uganda weewuuze gwe munnayuganda gwe bawa miliyoni 2 okulya mu nsi y'olukwe munnayuganda gwe bawa miliyoni 3 ovume Lumbuye munnayuganda gwe bawa miliyoni 5 ove mu Bwakabaka munnayuganda gwe basende n'ozimba akeedi ove mu Bwakabaka bwo ogenda kudda wa bana abasajja balina sente epya n'ekadde zibabyeko mu ggwanga balina ensi yaabwe yeetongodde gye bayita Rwanda kiki ekikutambuza n'abantu bano kubanga ejjanzi teribuuka na nzige embwa wadde ekuuma ewaka naye ate embwa tebuuka na misege kubanga n'emisege wadde famire ya mbwa naye zimanyi nti ziri mbwa kyetuva tugamba nti gwali eyo akyabuusabuusa information gyenkuwa sooka otule mu ddiro lyo okwate ekikopo kya kaawa n'omusooli omunnandi ogaaye nga weebuuza kiki ekyatuuka ku Uganda abasajja batalina dde obuvuna obuddo lwaki batufuukidde akagumba lwaki batufuukidde akayinja mu ngatto weebuuze lwaki abakulembeze bonna okusooka kussa Edward Muteesa jangu ku Milton Obote nyangu basigadde bona tekuli alina adde eke eziwera 10 ez'ettaka tekuli wadde alina ekizimbe mu Kampala oba alina akeedi oba nti yaleka amataka mu Kampala alina bano abaakajja myaka 35 nga Uganda yatandikawo dda batuuse okutwala eggwanga lyonna balitwala ludda wa bannayuganda lwaki babakkiriza okukola ebintu bino wammanga so nno mutegedde bulungi buli alidde mu Buganda olukwe tayimu yejja bagenda kujjawo buli alidde mu Busoga olukwe tayimu yejja bagenda kujjawo buli alya mu Bwakabaka bw'Ettoolo olukwe bagenda kujja buli alya mu Bwakabaka bw'e Bunyole bagenda kujjawo ne yalya mu Bwakabaka bw'e Rwenzululu olukwe bagenda kujjawo ne yalya mu Banyankole banno ba indigenous Banyankole olukwe wallahi bagenda kujjawo kubanga mission yaabwe bagenda kujjayo enjala mulindirire bwagenda okusoma cabinet bwana bagisomye mu nnaku zino mpawe kaaga olw'ensonga naye ali mu kutya abantu bamutaddeko pressure asome cabinet nenga gyagenda osoma akimanyi nti balina tteeka mu bantu baabwe era mugenda kyewuunya nnyo cabinet egenda kujja mujja kutya n'okutya abantu bagenda okusoma wadde muyinza okubaamu bo ba indigenous Ugandans ne bajja kubanga tebalina kye bagenda kukola wano nno wenjagala okufundikirira ntandike security alert wammanga wano mara okuwummulamu n'okuwummulamu njala tandika ne security alert naye nga sinatandika ne security alert ebigambo bingi ebyogerwa ewaka ne Bulaaya ku nsonga lwaki njogera ebintu bino ne bibeerawo amu ne balowooza ndi musezi ndi musawo muganda oba nina kyendi sirina kyendi ndi nga gwe Munnayuganda ekizibu kye tulina Bannayuganda tutya nnyo aboogera amazima Museveni abajjawo ayagala nnyo abantu aboogera obulimba bw'olaba ng'omuntu alumba omuntu atamulumba manya nti alina amusindika
Bw'olagubanga omuntu ali concerned ku information etamukwatako ng'omuntu n'akuvuma oba n'avuma Lumbuye manya alina ekimusindika okuva bwe tuyita obuwumba tuutu. Bwe mba sikwogeddeeko nti gwe kino kigenda kutuuka kwate gwe kikwatirako wa lwaki olumba Lumbuye lwaki omuvuma. Bwe tugambira nti Ssebusiru bwa njoka buluma nnyinizo bw'anafa zigenda kulyawa. Nga bwe tugamba nti amagezi gaba ga muntu esso si mugejjo abantu mwandibadde mufuna ku nsonyi muterera wansi n'omanya kye kigenda okuddawo. Olwaleero eno gye ngenda okukola egenda okubeera security alert yange esembayo. Ezisigadde nja kuba nga nzikola ku post sigenda kuddamu kuwa security alert wadde n'emu oba nga njikola ku TV kuno oba ku live kuno. Kubanga abantu abasinga obungi batansoga nti musajja ate sime mulogo musajja siri mulogo bannange. Mbagambye teri TV ejja bwa mawulire gano. Teri radio egenda bwa mawulire gano. Teri muntu mu Kampala agenda kuwa mawulire gano. Abamba tusenoga nti musajja bagende bamukwate sime bamuzze atubulya natta abantu. Ne weebuuza bano basumira ludda wa era bali mmere kitu jimma abaana baffe. Kwega mulokuba basiruwaza mulaba teratabizi mulabi mansulo ku TV mula bintu bitategereka ensi mwajiva tumwagala kulya information. Gwali yalowooza nti ndi mukusika binyomo omanyi sedeme kazi bakanteekako nze ng'omuntu. Nze nakateekebwa boko bukwadde bwa ddolo buwera 20 okunjigga. Nkyaliwo. Nandibadde nasirika dda. Goloza ze sina bizibu nandibadde sikiriza sente zaabo kubanga ndime sente zaabo za kikolimo. Goza saagala nsi yange. Ensi yange njagala. Ne banna Uganda bonna mbaagala. Yensongola kimwe nfuna information zijja nenjibuulira abantu. Omuntu bwakugamba nti kino kigenda ku ABCD kye tuyita okwerinda sibuti. Omuntu ne bwakugamba nti baba buli obwana waabwe babuli omwana waabwe ng'omunaku amato okunkumula Luganda lutuufu nti bwe mba njogedde ebigambo bino teekayo amatoge bagambye eki nti bwe kiti twala kyenkugambye kiwulirize tegeeza munno. Naye ate gwe bw'ojja n'olumba Lumbuye simanyi kiki obanga agamba nti kati mmwe baabasiruwaza ne mufuuka bawumba tuutu abatakyasobola kutegeera nti ensi erina okufuna amawulire. Genda onoonyereze kye bayita fourth estate mu mitendera gifuga eggwanga. Katonda okututuusako obubaka abuyisa mu Bibuliya oba mu Kuruhani. Kuruhani zina abatuvuzivunuulira. Bibuliya zina abatuvunuulira n'abatusomesa basomesa bafaana beba pastor batuvunira ebintu bino. Kati mu byobufuzi bwe mbanga mu Uganda temukyalira muntu asobola babulira mazima nga balimbidde emyaka 4 babulira ebintu ebikyamu. Omuntu naiva nakuwa information entufu n'ogaa nti omusajja alimba oba akola ekigambo ekikyamu then gwoba osaana genda ku nsaasi bakubira ensaasi. Emizimu n'emisambwa egyewama gikadduwa nnema gimuzibe gyakutula ku bwongo ne bakusiba akatambala buli muna Uganda lwe banasengula amalalo ga jjajja oba ga kitono otegeera nti ensi esaana okukyuka muganda wange mwebereremu muzukuke. Fena tetujja kubanga nsi ne batusobola okyupa emu nga bantu kyasobola okwogera. Nkyalina omukisa kano nakyanzikiriza okwogera. I can talk, I can speak. But ask yourself what went wrong to other people who used to talk. Where are they right now? Those who used to talk, they were assassinated. Who are those who right now are speaking? They are nowhere to be seen. Babata. Njera okubulya mu Uganda omuntu yali asinga okwera bamuta doctor bali bamuyita Muzaata bamutta. Kubanga yali ayogera. Anas Kalisa yali ayogera bamutta. Kirumya Mwoyo gwa ggwanga yali ayogera bamutta. Abantu bangi basabadde boogera. Sabasajja Kabaka badde ng'ava n'abuli Obuganda n'abuli abantu banene kino kiwedde ne bamutaddeke bamuwa obutuwa omusajja atwalire atawaana kubanga naye ayogera. Mumwagala abantu bagenda baga bintu bikyambi mwagala okuwulya bimansulo sime temukyagala kufa ku nsi yammwe. Abantu bali mu diaspora maze emyaka 5 kubanga basubira nti ensi egenda kukyuka. Era bw'olinya engino osigala nga tosobola kumanya nsi bw'egenda mu maaso kitegeeza gwe n'ojja oli watusala. Njagala bagamba nze information gye nkuwa. O subscribing ku TV no jisasula n'olaba TV nze yange tekuliko subscription ya bwerere. Eno information teri TV yegenda kuwa, teri radio yegenda kuwa, teri kintu kigenda jikuwa Kampala apart from me. Ira nze ngendo jikuwa. Believe or not, jupolo bajirekeo. But if it happened to your family, then you regret that this gentleman came out and spread the information, but I didn't take it seriously. I don't blame anyone, but it is my responsibility to come on social media to inform the public about the situation which is taking place. Ekiri atabala kikiri nasigadde waka.
Linda Kigweyo afumita mukira mpulukutu za misota zigina na migomeka kati gwali eyo yogeza ekirimi ngoloza nti gwosinga okutegeera njala kugamba njasigala nga njibawa bagitwalenga bweri ekinabawo kijje nze sikyatya ndasala leerwe sirina gwentya ntandise ne security alert mu meeting yemweno bagambye bati bagambye nti bo okufa bagamba bo okusuwala lwakiri bafa mujjukire njagala bagamba bajjajjaffe jjajjanga ali awo ku TV senga wange ali ku TV kojja wange ali awo mukulu wange muganda wange mwenna bakuze myaka bali myaka 4 okudda waggulu abamu adduka mu Uganda ng'emaze okutabuka abamu ne mudduka kiwalazimu okutaasa obulamu abamu mulina ebintu bimwaleka byagenda biwandagala abamu mumanyi Museveni n'okusinga nze bamumanyi abamu musingadde muga nti singa omusajja akira n'afa tugenda nakukola n'embaga ne bw'otunuulira zino embaata ente eziri wano ez'akagula TV eziri mu sofa set yakutteremu nagamba Uganda ntereevu kiba kitegeeza gwe oli mbaata ya neti eyakalaba mbu gw'omanyi Uganda weri weteekeddwa okuba oli mbaata ya neti kubanga tomanyi kikyolowooza mu bwongo olw'okuba olina sofa olina TV mu ntebe olina ne ka firiji n'olowooza nti gwensi ey'okuma ku firiji n'olaba ng'obwongo omuntu alina obwongo mulinganga bwazike I'm sorry to mention ne mulina okutegeera ensinga bw'etambula Uganda togimalira ku ddiro lyo wootudda mu kalumu ka 10 by 12 mb'otudde yensi. That is not your country. The country is bigger than your sitting room or your bedroom. It's like each and every person during Museveni regime, each and every person has been taking care of his family only. They don't care about others. That's why we have a huge number of members of parliament, but all they're useless idiots. Nothing serious they have discussed for the behalf of Ugandans. Buli mwafa kulubutuli. Kwangenda funa milioni ana. What about the others? Ensonge erinti. Buli wetunuliranga gwe. Tosobola kulwanyisa gwanga. Tosobola kulwanyisa mulabi. Or you know, beyond your expectations. People are suffering, you are there tissing. People are suffering, but million times, similar million. What is million kubi? Abantu bafa mu luwero nga balwanira kuleta zini mbata zini ziri mu State House. Abantu bafirwa amataka ga bafirwa family zaabwe mutu bachana de bantu babaluganda bakola mikwano nga bateta zini mbata ziri mu State House. Njala kugamba ono musajja ne banyarwanda banne abajja okuwamba eggwanga bajja balina kaki. Right now Joe yazina akinambo kanga asimanya abulire gwanga bintu byekisiru nagambye mbu okulwanyisa obuli bwenguzo obukenuzi tugenda ku employinga abaana babagagga boya kigambye kati njala kuzayo ko emabega kati I'm teaching these mbatazanet and it is ducks zen teaching kati zensomesa mubatudde mu kadiro ka 10 by 12 oyina TV sko yambala bujini n'ogazwa mu kubo ina kamotoka ka vitiz noza mwese koma ku vitiz njala kusomesa yavudde abasajja abanyarwanda balina omutima omubi. They don't forgive and they don't forget. Ntidam. Those people who came to occupy Uganda as refugees, they don't forgive and they don't forget. They use you, they dump you, and they continue. So if you are there sitting thinking that for you think about yourself, you don't think about others, then you are lost and you are lost sheep. Ngenda bazayo kemabega yakigambye ku State of the National Address nagamba okulwanyisa corruption tugenda ku employing abaana bagagga basoma balina sente mu system ya Tus dynasty y'Abahima bagamba tulina okutta education system to make it very expensive so that any indigenous Uganda can't afford it is taking place right now. Do you copy? Ngenze mass bagamba tugenda kutama lwaliro gonna. It's the same thing which is taking place right now. Ne bagamba tugenda kuwavaza bana Uganda bona ba indigenous nga tebasobola kulya dokufuna ekyemisana. It's exactly what is taking place right now. Ne bagamba tugenda kutta business. It is exactly what is taking place right now. Ne webuuza bano bategira lunaku ki kati akugambi balina okuteeka abana mu system nga bali maje bali mu busomesa bali mu university bali wamu nga bamaze obaseti nga they are now set. All DPCs and other all DPCs Banyarwanda babuze dia background tebasobola jikubulira. SFC is full of Banyarwanda. CMI SO they are full of Banyarwanda. The entire system is full of Banyarwanda. Now they are set using their friends in the system. Kati yakugambye nti bagenda kwesa abaana baabwe abagagga bayingire mu system okubera mbyofuzo okulwanyisa corruption. Kati njala kusomesa yakantu kamu. The Monitor, the paper that built the nation, volume number 001,
Kampala on Monday, January 1st of March 1996. Eggulire lyagamba, Museveni yagamba, only the rich should rule, says President. No, Museveni yagamba, only the rich should rule, says President his son. Ono yachiziza jo. Tamusala kota amaso dukaluga tum chechigena maso. You can't open your mind. No linga atambula ajja ube engarabi yeta manchigena maso mugwanga na yali awuza mbu propaganda. Wakamulya. Katugenze maso. Chino chali mu 1996. Today is 2021. Yachogedde. These people, they don't forgive. They don't forgive. They know their mission. They are going to use you. But wale bintu byamanga mbitegera era mbitegere buli nga babitutte temweche mugenda bakola okujonga mwerwanyeko mweka musituse ekyo yakyogera mu mwaka gwa 2016 enaku z'omwezi ali mu gokusatu lwalirwa Monday yakyogedde jokolo teyakyogedde kati mama bagaga kyabali mu Kampala bani abavuga emmotoka bani abalina business abalina akedi bebani if I may ask abana bwe mbatutte mu Middle East abalaba wangu ngusibagenze mu nsi za Bulaya bali eyo basula bubi ba mama basula bubi batata nenga kino kiri mu mission yaabo bakirina bulungi nnyo notunuli omuntu nga akalula amaaso ng'alinga gobateekako lubaale wavu tasobola kutegeera n'ekiba mugambe tasobola kikyula nti akiteeka mu mutwe wamma ngenze mu maaso ne security alert naye ng'eno yeesembayo the last and the least of security alert ebisigadde byonna alla bakulembere era bataase ogwange ngokoze saagala nnenya ntandise bwenti ne security alert muwandike ebintu bino buli omu kiteeke mu kitabo kyo security alert ezisembayo nga ngenda zikola olwaleero baazogeddeko bagambali nti bo okulemererwa boonoona ate bajja kutta teri muntu ataswala mu nsi muno nga musajja mu Rwanda yava Rwanda nga mukulu nga tazaliddwa mu Uganda tebeerabira ate tebasonyiwa ate kyeboogera bakitegeera ebbanga yoseriti bahabulwa tabayiswa mutanu wa Karekezi ne mukyala we mama Assassin bamaze mu Uganda bandi badde abantu basse bamala naye bakyagenda maaso n'okutta ne balemeddwa ensi ne exposing ati badde basse Katumba wamala era balemeddeko baagala kutta kati bannange ngenda kwogera olukala luno lwaleero lusembayo bwe weewulira musaagala ontwale bubi kuluba mulimu n'amanya agakomyewo mulimu n'amapya naye bwe weewulira musaagala ontwale bubi kubanga guno omulimu gwange nange simanyi lwaki njogera kuba nandibadde n'ebyokukola na family y'okulabirira nandibadde nsirika nengamba kabibeewo naye engeri gye mmanyi Bibbuliya bwegamba nti bw'osirikira amazima omuntu n'afuna ekizibu kiba kitegeeza omusaayi gwe guli mu mikono gyo bw'osirikira information omuntu n'afuna obuzibu ng'obadde osobola omutaasa omusaayi ogwo gubeera mu mikono gyo kubanga oba olemeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Katonda kubanga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era yatuteekawo okumukiikirira kati nze okukiikirira Katonda neŋŋaana okwogera kyempulidde oba kyenfunyeko information mbandidde mu nsi yange olukwe ne bannayuganda mbaliddemu olukwe security alert esembayo esambula bweti baagayo bati as we speak right now, we still have so many obstacles in Himatus dynasty of taking over the country Uganda. We must focus and stay as we wish to plan all our things. We must continue killing the indigenous Ugandans, but most especially those who are vocal and who are still looking into all our deals. So the foreign people, they should take caution that they are still on the assassination list, as they stated on Friday meeting, which was chaired by Yosef Tibahaburu, the son of Karekezi, and his entire Tusi dynasty. The foreign people must take caution and they must be very careful in their movements and whatever they do. Ntandise bwenti. Eno njogero lya kubanga yesembayo. Manya aba iso kwemuli, aba semwayi kwemuli. Ne Museveni nkimanyi kwoli, oyine simu yoyina okumeza. Mama Assassin Janet kwoli. Abel kandiko kwoli. Mugira James kwoli, n'abala mwenna kwe balimba mayi mugiraba. Ne bagamba okuwandika notes mayi kwemuli muno. Abantu bano wammanga, bukubako n'omwafu olwaliro, oba n'afa gye bujja kumujja tubuulya bani abatta. Kubanga mugezzaako olw'okuba temwaswadde ku nti
kuno mission ya yisera mu alemeddo ntandise nono nambemu jajja fe obislam omulangira Kasimu na Kibinge lero gwosose tata ngenda kusaba Allah ya kuwanga ku nsi kuno akukingirize gwosose ku lukala luno olwa alert esembayo Archbishop omupya omulonde ow'Abakatuliki Joseph Zuwa nawe bakulese ku lukala luno tata w'ekitiibwa omupya nkusaba n'obuwombefu wefeeko nnyo olw'ensonga omwami ono abadde akumanyi naye ng'engeri gye wali osirikidde eruweero eyo ng'alowooza nti Uganda togyagala nti oba tokyayogerako kino nno kyavudde ku kwogera ku wakoze nnaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga wayogedde ku lunaku lw'abajulizi n'ogamba nti bannange tulina okubeera abeegendereza ennyo okubuuza bani abatta abantu era batubuulire kitta bantu kino kiva ludda wa nsonga ki lwaki batta abantu bano mwenna mutuddewo naye ng'ekitta abantu kigenda mu maaso temuna kimukyogera ku statement gye wakoze yanyizizza abahima bano Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga abatalina kigendererwa okujjako tumanyiira ate endabula omulundi ogusembayo saagala muntu yena ajja mu bokisi okuddamu kumanyira mu ntiisatiisa okuzaalibwa kumu n'okufa kumu abaatusookayo simanyi kye bakola kuba tuyinza n'okubeera ku nsi kuno abatusinika ebinnyo naye nga mu ggulu walungi nnyo okusinga bwe tuli so buli muntu ajja mu inbox simanyi oli simeka alugire simeka alunyanyi simeka saagala kuddamu kummanyiira nze sitiisibwatiisibwa emutiisatiisa bwe simanyi tugenda kutuwa bw'onoozita gw'osigale ku nsi nawe ojja kufa the end of the day tulinga mmere bw'ogira onumala ogira olubuto lugikube ate emala efulume that's the process so if you are there to intimidate me that tugenda kutta olaba abasajja bafa bayitira bamusolini who the hell are you you'll die at the end of the day all of us we shall die so bw'ontiisatiisa nga nkyasobola okwogera omala biseera ngenze mu maaso Archbishop ompya Joseph Zuwa no Archbishop sorry I'm very sorry asose abadde jjajjaffe obisilamu Kasimu na Kibinge jjajjaffe munange information njikuwadde kuliko Archbishop Joseph Zuwa ono wakinda mitiyana bale mwana nsonyiwo bwa mukozemo okutereza Archbishop Joseph Zuwa owakinda mitiyana tata affe mu ddiini muganda wange tata wange message njala bagikutuuseeko nti nawe wazze ku lukala lw'abagenda okubanga bagibwawo njala wegendereze nnyo kuzzeko ow'ekitiibwa Dani Muliika eyawumula obwakatikkiro omusajja atasiba zikweya ow'ebigambo bye atabisazaamu ow'ekitiibwa Dani Muliika naawe bakutaddeko ku luno era beeranga oli mwegendereza nnyo mu ntambulayo ne gy'oli ebintu kugenzeko Hajj Nadduli ne muganda wange Jakana Nadduli mwe batadde wamu kugenzeko ow'ekitiibwa Israeli Mayengo tata wange Israeli Mayengo y'omu ku ba historians abamanyi ebyobufuzi era abamanyi democracy tata wange naye bakutaddeko Israeli Mayengo bakutaddeko kuliko omyuka wa NUP omayambuka ga Uganda Dr. Zena Zedriga jjajjaffe ow'ekika ky'Embogo Kayira Gaajule jjajjaffe nawe munnange bakuzizzaako olwaliro wegendereze nnyo so nno kino kigenda abazzukulu bonna ab'ekika ky'Embogo gye muli omuli ne muzzukulu wo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire yonna nammwe mwegendereze naye nga jjajjaffe Kayira Gaajule gw'omu ku bali ku lukala luno leero zzeeko labikiddeko kuliko Honorable Nambesha kuliko bamasheeke bonna abaliraanye omulangira Kasimu na Kibinge mwenda bamasheeke abakyali ku mulamwa nga mukyatambula ne jjajjaffe Kasimu na Kibinge obusiraamu nammwe mwegendereze babatadde wamu jjumula bagenda bamasheeke mwenna abeetoolodde jjajjaffe omulangira Kasimu na Kibinge ow'ekibuli nammwe mwegendereze so nammwe mwegendereze bulungi tugenze ku Honorable Cecilia Ogwal Mama Cecilia Ogwal wherever you are please take caution the man is seriously is looking for you because you are still vocal in the parliament and the northern Uganda so Mama Cecilia Ogwal take caution they want you dead so Mama Cecilia Ogwal whenever you are take caution ngenze maaso kuliko omukyala gwe bayita Aida Elios Nantaba Mama Elios Aida Nantaba okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira oba okubira n'abambejja tekikufuula mu mbejja okusula mu garage tekikufuula mmotoka era osigala oli muntu okulwanya ku nnyumba za Land Road kitegeeza nti ennyumba zifuuse zo oba olina okusasula renti Aida obadde n'abantu bano ebbanga ddene nnyo naye jjukira gwe ebyo bizibu mulimu ennugu y'omusajja ate mulimu n'ebyobufuzi nti walemesa ambasada wa Yosef Tobasula mutano wa Karekezi bwe tuyita kalangwa mukubbe ettaka lye Kayunga ng'ate mukama wa musindika y'omu akuwujja ekiwojjolo mwe mumanyi emitimu enkwatako tugenze ku Honorable Francis Zaake Buteri ow'Emityana muganda wange Honorable Zaake Francis ndowooza ompulira bulungi
okomyewo kulada for a second time so njagala weegendereze nnyo entambula yo n'endyayo mu buli kimu ky'okola. Kugenzeko Honorable Nsamba Patrick nawe okogwe ozze for the first time kubanga mbadde sikulirangako. Honorable Nsamba Patrick wazze kuliko maama wange wadde sigwonzaala wadde oli mu NRM wakola ebikolobero bingi naye nze tekiŋŋaana kubanga mbagambye tuvaana tuli mu kifaananyi kya Katonda. Bw'osirikira amawulire obusobe n'otuuka ku muntu Katonda ajja kukubonereza ng'omuntu yasirikidde amawulire. Kiba kya nsonyi nnyo obutategeeza muntu newankubadde batomwagala nti munnange olina akasekere ku liiso oba olina akajenjo ku liiso kiri gy'ali neetereza. Maama Mary yakyambadde nakugambye ogwokubiri. Alhaji Moses Kigongo gw'omu ku bantu abaleeta abampembe bano bayingiza Uganda bakufuukidde naawe ekizibu. Okomya omulundi ogwokubiri ate ng'eno lisiti etembayo. Kino kitegeeza nti bwe ngamba lisiti esembayo abalala tebagenda bajjawo. Alhaji Moses Kigongo onono yamyuka ssentebe w'ekibiina kya NRM mu Uganda yonna. Muganda wange Haji Moses Kigongo nkumanyi bulungi nnyo nannyini Musa Kotsi n'ebitongole ebirala by'olina bijjamu ensimbi. Taata wange weegendereze abantu b'olya nabo bamanyi bulungi nnyo endya yaabwe n'entegeera kubanga gw'omu kubazannya omuzannyo munene baleeta era bannayuganda bangi baayita mu mikono gyo okutuuka nti bayiwa omusayo okulwanira eggwanga naye ate baagala kwefuulya bakugjewo. Njagala sembyayo n'omukyala Rebecca alitwala Kadaaga gwe bakwesibyeko nnyo newankubadde baagala kuwa ba vice president naye bakwesibyeko nnyo nkiddamu bakwesibyeko nnyo. Maama otukoze ebikolobero bingi ng'oyisa amateeka agatakwatagana naye nze kinkwatako. Nejjukira nti okalya ddakaddadda enfunyo ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofini ng'oliyo bw'omu tosobola kwekyusa. Neryoka ekufenkenya n'owulira evvumbe bwe litokota. Bannange eyo yebadde lisiti yange eya security alert esembeeyo ebisigadde nja bikolera ku mutimbagano bibategeeze. So kino tekitegeeza nteriyo balala. Kino tekitegeeza nti kiriyo balala. Mbagambi ba prominent business personnel mu Kampala mukono wa Kiso bwe batandika okutondoka. Don't ask me. Ba MP oba nkumenya na sikumenya boli wa enda bwatoli we NRM. Mwegendereza. Accidenti bagenda ziteekateeka. Obutwa bagenda buteekateeka. Amasasi bagenda gateekateeka. Abagenda okufa cardiac arrest kituyita okutuuka omutima n'osirika bangi nnyo bagenda kubeerawo. Be bagenda okugamba nti mwafudde ssenyiga 19 bagenda kubeerawo bangi nnyo. Ekyo nakyo mubiri nga bukimanyi. So temugandi bagenda bakuba amasasi gokka. No, mbagambi abantu bakola business mu Ntebe Kampala wa Kiso mukono nga muli business personnel mwegendereze nnyo. Sogedde manya gammwe naye mbagambye ba MP bankusoma sikusomye oboli wa batuli wa mwegendereze. Bannaddiini mbagambye ebintu bino wammanga accident amasasi cardiac arrest oba COVID-19 oba okubuza zenzita zibagenda okuttamu abantu bano. Mwegendereze nnyo. Eyo njimaze kati ngenze ku mumpembe eyabadde mu meeting eno David Sejjusa. Njera mutangira omusajja David Sejjusa. I'm going to teach you the lesson today so that you can get to know that bannayuganda tuli bakoowu. Mu meeting eno yennyini ya today Yosef Tabasira mutano wakalekizi yabuuzizza what happened to this gentleman. We have been hunting him almost for 3 years but we failed to get him. Boogera ku nze nnyini kama kwogera. Mukulu Yosef Tabasira mutano wakalekizi ne Dynasty I'm less concerned about your issues because I'm not the one who's telling you to kill Ugandans. And we didn't vote you, we vote Robert Kyagulanyi Ssentamu. So this problem of killing Ugandans and kidnapping Ugandans, I'm less concerned. I'm just informing people. So you are looking for me for what use? Am I your son? Oba ya moya son inulo. Onjagaza chinkubanja obo manja. Kakajanja kafukami akajanja kasumagize ya leader. Koleta mu bantu musimu mugenda kutta buli omu. Please, mugenda kutta bajjajja mu abazukulu ba musosinze. Mu meeting eno Museveni bwe yabuuzizza nti ekituuse ku mwami ono gwe tuyigidde emyaka 3 nga taddemu ssente pia ne kantafu mufuna bamugamba kizibu nnyo mufuna kubanga tetumanyi kitundu kikimwali nga bagamba ndi mu ttaka nkiddamu ndi mu ttaka ndi mu Istanbul ayagala nnoonya and you can't get me. Sejjusa ndi mu ttaka mu Istanbul mwendi naye kati gwe nakozeko da profile nagiwadde dda bekikwatako kubanga bakumanyi. By the way, let me inform you this, Museveni. Receipt type Edwan omukulembeze akumanyi the in and out. Akumanyi. Who the hell are you akumanyi? And you made a mistake. Bali bagenda okuwamba ensi ye nagagala business z'abatujja bali balina business mukanogaana.
we yakoma okutegeera nagala nesibala abasajja bafu kati jozu babamanyi mwenna who is who kati Sejjusa already on record wayimusenga Museveni amazo ganche ekiremye noga nti ngeri gendi kafuru abaze banga ngambega njagala genda nze nsisire mu ttake nja kuvayo ngo mwami ole mufinyi sina kindi nga mulese bamujjemu omukka ogufumba sigenda kuwe mulo kufu waddo kuvuma kubanga nze siwe mula tesivuma njagala kusomesa lesson nkujjukize history kubanga byonna mbina na bifo gwe nakuprofilinga da kali ngenda bikwata bino byonna ojja kumpulira kinatuva mu gogezo linyewa naga masa gakulinganga ngakulinganga entule zakonye no tulevo tukulinga twembuze sabalavu ojjo tegera ti nsinko unyo ewe wagende bungereza nobega abantu babongereza abaganda babatira mu Kampala nga bakomawo oza fena tuli basiru all of us we are not stupid we know we are grown up people Wezo kwangoloza nti oli musiru buli muntu musiru we are not so stupid to the extent that we can't understand who the hell are you. You came as a refugees in Uganda, you took over our country, you are killing our people. No, your boss, you are just hiding around, you are camouflaged that you are not in the system. While at night you go to the State House and discussing the way how to kill Ugandans. Get a shame one time, mister. Here's a mass. David Sejjusa byayimusena wayo mukona gamba nti I can hurt that boy era njamufuna kubanga I'm good at that kubanga njagena sisire ka David Sejjusa meeting wajibadde ngoza sobola kufuna information ebubadde meeting wagayi Museveni nti nze mumumpe njamunonya njamufuna njamuleka nga mazomu mujjamu omukka kubanga ogumulimu gukoze kubanga nchikoledde banga ddene mwembadde mpangalira ngambega abantu museze njawulo Omwami ono yakomya mu Tusi Dynasty era emirimu agikola bulungi ku bitebe by'okwerinda bisire ebisinga by'ambega abeerako yagambye yeba muwa omulimu ajje ambege kumbe ajja kubega jjajja wesinze kanjara ku reminding gundi mukulu bwagenda mu ggwanga ery'Ebungereza n'ogamba wadduse bakunoonya simanyi ko ya gavumenti ya Museveni it was a decoy abatamu ekigambo decoy ye muntu okwefuula kyatali najja n'atula mu kitundu looza nti alina mmwe kumbe azze basaka mawulire na kumanya baani abatayagala gavumenti ya mukama we era byamalo kikola bulungi buli muntu yavanga Ebungereza nga Sejjusa yamuwaayo teyalusimatuka abamba alusula mwaka bano okutuuka kati abamba basigala tebakyava Bungereza basi kati lw'ensonga tebamanya nti omumpe emboono yali azze babega kati wano ojja kubegawo nnyoko so sinze kubanga nze nja kwalya Kangu twaliko kemabega katono nkujjukize profile gye nakoze okujjukiza David Sejjusa yakyusa oluvannyuma kuva kumanya ga David niyefunza nga yagala okubuzaabuza abantu njagala kujjukiza mukulu ebikolobero byokoze bw'omu ku bantu abayitagibwa International Criminal Court but bajja kuyita oluvannyuma weebuzebuze ng'afukaana aba mukulu okoze ebikolobero bingi nnyo to the extent nti mu mwaka ng'enakoze omwezi 11 mwezi gw'omusanvu 1999 watta abantu 185 omwali abasajja n'abakazi abalenzi n'abawala mu kitundu bewateeka mu containers n'obakumako omuliro mu bitundu eby'amakubuga ga Uganda. Kino kijjukirwa bulungi nnyo nti wakunganya abantu bano ng'okyali maje ga Uganda abantu bano n'obakumako omuliro n'obasibira mu container emukula n'obakumako omuliro ng'enseera in the blood daylight. So whoever doesn't know David Sejjusa, who called himself Tinyefunza, is assassinator musajja musi. During his service, on the 11th, nakuzo mwezi 11 omwezi ogw'omusanvu, that is July 1989, ono yakunganya abantu 185 ne kese no kugogo kweri osobola ogenda kugola Moses n'oteeka mukula massacre. It is a massacre. It is there. Onakuzo mwezi 11 omwezi gwa musanvu 1999 wakwata abantu 185 n'obateeka mu container ne muziwako petrol n'ozikumamu omuliro ne bazisiriki batukirikira mulinga emberenge oyo David Tinyefunza Sejjusa. How dare you, a human being like you, to act like a Satan? N'okwata omwana w'omuntu, a fellow human being, n'omuteeka mu container n'ogikumako omuliro nabo nomulaba nga zeno tulevu mu public ayogera kalula masali ngange ngamiye wete kona mwize human being gwe kisajja gwe gwe no tulevu tulinga embuzi esabalavu nge bazokunya muki mukojo ogw'embuzi enkazi muno mosunikiro tulevu kalula maso gakulinga endogo yewete kona gwe bwino gwe tukuyinako muyitirivu. Njagala muna Uganda aliyo tata senga amanyi information genda nokugula Moses kweri enaku z'omwezi ali 11 omwezi gwa musanvu 1999
Nero kumurenda chenda munana yakola ebikolo bino. Yatta abantu 185 kwali abalenzi n'abawala n'abantu abakulu babagalira mu container ne bakuma komuli batukanga emberenge. Ne ajja public n'atuula awo n'erabira nti abantu balabera bidde. Ne bakuma komuli. Ngenze maaso. David Sejjusa eyayitatinie efunza. Mu 1988 ku biragiro bya Yosero Tabasiro mutano wa Kareches wakwata abale bakulembeze ba DP mu mambuka ga Uganda in the northern part of Uganda. You arrested the following DP leaders including Zakaria Orum, Tiberio Okenyi, Odoko Nachon, Eileen Okwi. But unfortunately, Madame Irene Okwi, she was pregnant. You ordered your silence. Irene Okwi, she was beaten to the extent that she lost her pregnancy. You, Tinie Funza. Jukira jebuvudde katonda kibiina kya DP kyali kibiina ky'amaanyi mu Uganda. Mu 1988 ku biragiro bya Yosero Tabasiro mutano wa Kareches Sejjusa ng'alega otulevu tumulingo tw'embuzi enzirugavu yabitanga esabalavu. Mukama yamulagira ogenda okukwata abakulembeze ba DP ab'omu Northern Uganda omwali Zakaria Orum, Tiberio Ekenyi, omwali Oduk Owinyi omwali Oduk na Chon ne Irene Okwi. Omukyalo ono yali lubuto bamukwata ne bamukuba ensambagire n'emiggo n'atuuka n'okufiirwa omwana munda mu lubuto. Ekyamuyamba nti omukyalo ono yafuna obuyambi okuva mu bibiina eby'organization eby'International international ebyasobola omuddusa okuva mu kitundu ekyo ne muddusa mpaka okumutuusa mu Kampala ne baale bamutwala ku madwaliro okumuwa obujjanjabi ne bamusitwala ne bamutwala mu ggwanga erya Amerika gy'akyawangaalira. Do you copy, sir? The records are still there. Records are still there. You might pretend to be innocent, but people have records. So you dare attempt to board and come to Istanbul, Turkey, you will see. Ngenze maso. Mu 1988 David Sejjusa ngoli soloti mu meeting gye mwatuula oba gye mwali mambuka ga Uganda stew. Gwe kennyini mu 1988 wali David Sejjusa eyitatinie funza mwali mu meeting eyali mu lutandikano kiza Besigye Kifeefe onaye muvandume, mwali mu Kahindo Tafire y'omu ku bo, mwali mu Henry Tumukunde, mwali mu Gisha Muntu. Mu meeting ebyo n'ajja n'abalala mwe kennyini mwenyini mwatula mu meeting eyo ne mugamba nti tetukkiriziganya na Buganda kudizibwa bwa kabaka bwayo era ne Ronald Mutebi wo kubitakkirizibwa kufuuka kabaka wa Buganda. Olw'ensonga for last our agenda is to use and dump. Olwokuba nti Yoseri yali akyali mu empeka emera mu kaseera ku yabakala ne bagamba nina okuzza obwakabaka wa Buganda kubanga kye kisuubiro kye nakola nabo nga bajja mu nsiko. Gwe kennyini David Sejjusa wagamba nti kabaka babanga aleeta amawaggali bakwe orders ogenda omukwato mukube emboko muggyemu n'empale. Gwe jangu mpola. Mulina ebikolobero, buli muntu alina ebikolobero mu ngalo ze. Mu meeting eyo gwe kennyini wagamba nti kabaka babaleeta amawaggali bakwe orders ogenda omulumbe bemuggo muggyemu n'empale. Nenga gw'olumba yakujja mu ntabo, yakujja mu ntata. Mwali temusobola kuwangula lutalo olwo singa teyali Mutebi. Mwali temusobola. Abantu bali mu kutta abaana b'Abaganda bazzukulu be babajja mu ntata eyo lutalo lwali balamye. Ngenze maaso. David Tniefunza so-called Sejjusa kijjukira bulungi nnyo mu 1980 okutuuka mu wangula olutalo. Gwe kennyini wali toyagalira ddala Baganda era nga webuzaabuzanga Afukaana aba abamu be mwattanga nga bamubasuula mu binnya mubaziika nga balama mwabasuula mwababanga n'amasasi. Kinajjukirwa nti gwe kennyini yaleeta ekiteeso eky'okutta Abaganda nga mubatisa bukumbi nga batta embizi. Gwe aleeta ekiteeso ky'obukuuni ekyokwocha opira kubasiba obundooya ne munnooli Pilato abamanyi Pilato mumanyi. So mukulu David Sejjusa tukuinako Bino mungi nnyo bino byonna namazo bipairinga bulungi nnyo n'embisindika gye birina okulaga lego otulevu tuwongojjoozu nga n'embaliga
naga amasa gakulinga ng'endogoyi eri mu rese wetekkoona mwega wotirange n'enkobogo mukulu muwaddugaliranga kaso waddugaliranga entamu efumba kasoli ziri ez'ennamanve mukulu atakumanya ajja okusinikira ebinyo oli musajja mukyafu nnyo okuva lwayingira mu Uganda watandika okukolagana ne mukamaawo Yoseti bahabalo tabasiro ntano wakali gwomu abali mu nkuŋŋaana n'enteeseganyeza ttanga abasiraamu since bemwatandika okuyekera eggwanga lya Uganda ebikodi bweri buli musirikale buli mu Uganda ino musiraamu mu Uganda afiri kubasse David Sejjusa timye funzo muinamu omukono nga gwomu ku participant abali mu nsonga zino okuva embalala nsekimanyi ensekimanyi abasiramu bonna bazze bate baba masheki olinamu omukono 65% okuti abantu abo abasiramu nga nekyengera kenyini waliwo befuulidde ettaka lwabba ekyengera ali mu lutobazi lwewazimbako ennyumba gye basobola okubeeramu ng'ogamba tebasobola kukulekana who the hell ayigo bataleekana olina kaki wajja naki ettaka lyali ajjajja waliko lina ekyapa kyalyo abasiramu tebakulekana gwani bali bayita ale yakutonda yakuwa omukesa nasobola okujjulula mugenda ne mwerabira ne muza ku nsi mugenda kubeera ku ngaafu bwogamu omusiramu aleme kusana Allahu akbar gwani bwaba gwe David ng'atoga nti oyina eddiini ogana nti omusiramu okusala ekyengera mu busimbe bakuleekanira ntulo omusajja n'olanga n'obwongo bukwetooloola abasajja abakulu tebalina amagezi era tusaba amannya g'eddiini mugejjeko mmwe bawumba tutumwe mwenna mugejje kuba temulina mugaso tosobola kuŋŋa nti nze David simanyi nzaani nze Joel nga mukyatta abantu in the name of God mulina abaana balina makyaki kati oŋŋamba otya praise the Lord kitawo ng'ali mukutta bantu wisimayo notume pasitaani muli mukutta bantu nga mwakajja mu 1996 gwe kenyini David Sejjusa mwe mwali mu operations ezaakwatanga buli mwana omuganda yenna yasimattuse mu kampu ya Kayira mu kampu ya Kamyankwanga mu kampu z'abantu abala mwabakwatanga ne mubateekako ebipiira ne mbookya mu station za Kampala mu Buganda nga mbasibye bondooya nga mbakuba obukumbi and I witnessed this system I myself nkulidde ku musajja alumbwa abajeega mugajja ne gawamba nga wendi ndaba mwajjanga essati zimu zijjeko omukono gumu okubaawulako ku basirikale abalala bali bakyataaya mu kibuga nga badduka ekyo nkimanyi ffe twabasavinga nga amazzi n'ebyokulya abamu bali mbigere muli mu magets amu temuna kye mulina bwe mmala okuyingira mu lubiri emmengo ne mutandika okuyigga abaana abaganda bonna abaasukkawo nga mubasiba ebundooya buno mukwata ekifaananyi kiregana ne muyisaako ejjambiya wano ne mumusiba ne mbateeka mu bipiira ne mbakumako omuliro ne batulikanga bomu aba ne mbakuba obukumbi kyatwala ebbanga lya myezi 6 nga bakyatta abantu mu Buganda mysteriously munoonya omu ku omu mwagala kibasajja mwembwa mmwe kiki mutafunye omusayi gw'Abaganda ogwayika omusayi gw'Abasogo ogwayika omusayi gw'Abanyola abaayika Abatoolo n'Abakonjo n'Abanyankolo lino gwayika bino mutususuddemu You nicknamed yourself Sejjusa because you don't regret as your boss Tibahabura because he is not advisable. You think philosophy can't interpret the meaning of your names. You don't care and you don't regret him with Sejjusa. You don't regret whatever you did in the past. No need to Tibahabura because he's not advisable. Muina cow mentality, that's why you can't manage our nations. You can't manage our nation. For 35 years Uganda linge yakava mu lutalo. Mugenda kugula mayumba bweru. Kati mwagala twala ttaka. Mwagala kutta bantu. Era you are not satisfied. Mwaje temwina deplot yettaka de basima toyi nga temwina buli mwaine olugoye lumulwale ku mubiri n'akamundu kamwe nga mwena mulabikanga abantu obwana bw'enjala emaaso gabatwakadde mulinga abanyiikaavu kati mukuze mumaze okufuna ssente mwagala kutta bannannyini nsi baserwajja okota musinge bannannyini mwentandaba mulidde embuto zibawegedde mukuba empiimu kutta abaana abaana abasajja abayamba. And you want me to keep quiet?
When Ugandans are killed, then I keep quiet. Olubanda mugaso chikunsi. Mbana mugaso chikunsi. Mukaba nkomera atakomera mpera. Buli muntu gyali mu nsi mwebereremu era mwegendereze nnyo. Byonna bigenda maaso mu nsi mbyetekeka amaaso. Eno si nsonga ya muzannyo, nsonga ya kulwanira ggwanga. Mulinde kigendo fuluma gye bujjako mu nnaku zino zennyirawo. In fact, for the respect I give to my brother and to the entire NOB and People Power struggle, ngenda kusaba n'obuwombeefu mwenna abawuliza bange n'abalabi bange olw'okuba tufidde mama waffe omukyala Rosette Nabisere Ganja. Nsaba n'obuwombeefu okw'ekitiibwa mama waffe oyo eyatuzaalira Norman Ganja ne Philip Kiberu Ganja ne Nana Ganja. Olwaliro Sunday nja kuddamu okulabika ku lunaku lwakusatu tusooke tuwe ekitiibwa n'okusibula mama waffe oyo olw'ensonga nti abadde mu struggle era ng'abaana bali mu struggle naye ali mu struggle ne family yonna eri mu struggle. So n'olw'ekitiibwa ngenda basaba okuwa respect mama waffe oyo awummule mirembe. Ngenda twala ennaku 3 nga ndi off. Sikola live nenga ngenda kubanga mbawa update ku my Facebook page nenga okola live ngija kudda lwakusatu. With much respect, jala tuwe mama waffe Rosette Nabisere Ganja the well organized send off. Nange mpumuzemu ku ngalabi yange for 3 days, that is Monday, Tuesday, Wednesday. Mbenga sijja kola live. Mama tumusendinge bulungi tulome kuba nti ate tujja ku mitimbagano okwogera ebigambo bingi ng'ate atulekedde abalwanya basobola okulwana entalo zino. Mama wonnawo oli muwummula mirembe. So mbadde mbasaba nayo n'obuwombeefu okuwa ekitiibwa mama waffe Katonda gwe yawummudde ng'ate mama amulwanyi munnaffe tumuwe ekitiibwa tuwummulemu ennaku zino naye mpumulemu ennaku zino 3 nga tuteekateeka okusindika mama waffe ono Katonda gy'abaakola ki gy'anaaba amuyise yonna n'obuwombeefu. Mbasaba bulungi bannange. So saagala munnonye nti ate serious biki bire bayisa agabozibozi simanyi bamukutte simanyi kasasiro nja kuba mbawa update nenga si live nja kuba postinze. So with much respect njala kubasaba mpumulemu for the respect of our mom Mukyala Rosette Nabisere Ganja mpumulemu. Loza mukitegedde bulungi basale n'obuwombe so siragidde bulagizi kubanga mubakama bange. Okujja nga luwe kitalinda sobola okudda within those between those days nga luwe kitalinda sobola okudda. Newo wate walunye kikola kikindi tamangu badde nsaba tuwummulemu mpumulemu koko nakezo tusobole okola ki tusobole okusindika mama waffe Mukama amuwummuze mirembe eyatugenzeeko. Mutegedde bulungi. So no Mukama bawummuze mirembe. Mukama abankumire. Ssaabasajja Kabaka Magulu Ronald Mutebi gy'oli Mukama akukingirize ne bajjajja bonna tusobole okulabako live nga si bino bya fake zoom. Bannayuganda mwenna njagala kubebaza mwenna abasindikira obaka birthday mwenna abambezizza mwenna batumidde ku LUJJI tusiima n'abatadde ssente mu struggle namwe mwenna tubaagala n'abakya keeping on. Ate nezijukiza bannayuganda mwenna abalondebwa bannayuganda buli mujali. Bannange ensi tekungulwa togikyalako bukyazi. Ate omuntu oba akuwadde obuvunaanyizibwa kitwale nti akuwadde obuvunaanyizibwa. Obusente babawo okulya mu struggle okulya mu bukulembeze mu olukwe butono nnyo okusinziira ku maanyi g'abantu ge balina. Buli lw'onookwata ssente n'olya mu struggle olukwe kiba kitegeeza weeriddemu olukwe n'abantu bagenda kukulabisa. So mu nsonga eno mubeereemu ensa. Tukimanyi nti Museveni apulaninga okusayirensinga abaana ba Pinuupu n'abapopowa naye mubeereemu ensa. Kino si kye kisoose kubanga emyaka mitono nnyo. Tulina obudde butono nnyo se butabasa mutono wakati mu kaseera mpawe kaaga agenda kuvaawo. Ekyo beera nga mukimanyi. Ekyo mbeere nga mukimanyi ffe tuzikiza mukimanyi bulungi ti agenda kuvaawo obuyinza bulina kuddira bantu. Bw'oza lwaki tanasoma cabinet, oza lwaki ali mu panic. Bakimanyi nti ensi y'abakoowa balina kuvaawo so soon or later mbabuulira mbeere bagumu. Musigale ku mulamwa temuva ku mulamwa. Lubalembera nga n'embiro kw'otadde muteeke amaaso ku lutimbe mwebereremu. Mukitegedde bulungi. May God bless you and stay safe. Mbagala nnyo mwenna abanjagala. Buli anvuma akola ki nkwagala nnyo genda mu maaso. Kubanga zendiga ezimu ezaabula ezitamanyi wa gye zinakuba era nazo zijja kukomekeza nga baziririddeyo nga nze ndiga gye ndi nkyaweereza amawulire ku internet. Mukama bankuumire mwenna. Mweraba.